Masasi gali mu kunyoka kitebe kya NUP. Masasi gali mu kunyoka mu kitebe kya NUP. Omwagizi w'enkyukakyuka wenna nkakasa olunaku olwo n'akaseera ako obijjukira. Olwaleero pulezidenti akakasizza nti agenda kwesimba wali ku kitebe ngenda kulaga ekimuguddeko ng'avaayo. Naye nga sinaba kutuuseyo kansoke nkuteremu akatambi kano katono nnyo kalabe era nkwene sipiiki ye ate nkulaga ekimutuuseeko ng'avaayo. Bobby Wine nachi kuva ku Bobby batandika sinema atwabalinda munene kyomulala yesawa tugenda masate ngatandika butandisi. Olunaku olwaleero pulezidenti wano ng'atuuka ku kitebe bwe bati abantu babadde mu ssanyu ddene nnyo, essanyu eppitirivu ennyo eringi ennyo nga balabye ku mwagala w'abangi Mwami Kyagulanyi era ennyiriri zaakwatiridde enduulu emikondeere nga bayimidde esaidi ne saidi nga bonna bawanise ambuleera. Mwojjukira bye nabagamba ku ambuleera ezo abasajja baagala okuzitugobako nga baziteekamu ebintu ebikolerere naye tetugenda gendayo olunaku olwaliro kansoke nkulaga pulezidenti katono nnyo ng'atuuka olunaku olwaliro bw'ati bw'abadde nga bamwaniriza. Wabula bino byonna nga tebinnabaawo yamaze kubeera nga abagamba nti agenda kujja era ng'agenda kwewandiisa butereevu ku ntebe bwa pulezidenti 2026 2031. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo okutya ampuliriza ngenda kukulaga katambi awo mu maaso abasajja bapanze oluko oluzito ebiriwo ku chairman Nyanzi byongedde okutiisa mu kibiina nabyo ngenda bikuwa naye kansoke nkuwe katambi kano katono nnyo tukomewo. Soke Uganda kansoke Uganda bentegero bulungi abanange kya mukisa era kya kitiibwa lunaku lwaleero nagenze nenyanukula okuyita kwa sekretari general w'ekibiina yarangirira nti abo abasobola era bandyagadde okukwatira bendera ekibiina kyaffe kuvuganya ku bwapulezidenti bwa Uganda. Oluvannyuma lw'okwefumiitiriza ennyo n'okwerowooza n'okwogeraganya n'abantu b'enjawulo nammwe emikwano gyange nate ku mulundi guno nsazeewo omulundi ogwokubiri okwewaayo nkwatira ekibiina kyaffe flaga wa pulezidenti bwa Uganda. Njagala manye baganda bange nti si kinyumo, si kwagala nnyo, si kwagala bitiibwa oba tutumu, naye waliwo olugendo olutanaba kuguka. Olwaleero mwandibadde mundaba ne baganda bange kuba buli we mundaba wonna Edi Mutwe ambeera ku saidi oba ebiseera gye bivuddeko nga Edi Mutwe bw'abaawo ku security kubaako abantu nga bamacete. Nina n'emikwano gyange mingi nga Bakibalama eyali ne bawange Magere nga Mwami Damulira eyali muwagizi waffe nnyo ogwe wa Kiseka n'abalala bangi tetusobodde kubeera nabo olunaku lwaleero. Naye ndi musanyufu nti baganda baffe bakiikiriddwa. Kya kitiibwa nti olunaku lwaleero nzize ne maama wa Edi Sebuufu gwe tumanyi nga Edi Mutwe abeerewo olwaleero. Ndi musanyufu nti olwaleero ndi ne maama wa Machete oba Sekitoleko Yasini kubanga Sekitoleko taliiwo, Edi Mutwe ali mukomera ne Machete bali mukomera awatali musango. Nzize ne mukyala wa muganda waffe eyabuzibwawo John Bosco Kibalama yali neiba wange ng'emyaka egisoba 6 atanalabikako naye ngera tukyamunoonyera nga tukyamubanja kuba bamutwala tubamanyi. Nzize ne mukyala Damulira
mwami Damulira bamubuzaawo yali akolera wa Kiseka paka olunaku lwaleero tanaba kulabikako. Of course nzize ne mutabani wange Shadrack Mbogo naye abeerewo kulwaba. Bigambo bya President mu nnaku ey'ekitalo ennyo nga bakomoledizi bangi bavundira mu makomera ng'abantu bwe twesiga be twakkiririzaamu be babatuusa ku kino. Mwenna mukimanyi, tewali atakimanyi nti abasajja b'e Masaka be baasiba abasajja ba bodyguard aba President. Kakati nno kusala ekirimi katono nnyo President, speeches tujja kubeera nga tugimalayo kubanga bingi betugenda okulaba olwaliro, bingi betugenda okwogerako. Naye nkusaba video soko ogimpere ekigalo era mpya nkusaba osubscribing ku mukutu gwa EKTV Media Uganda gwe mukutu ogw'enkyukakyuka. Haji Abudu omusomi w'edduwa gw'entambula naye buli lunaku olukya ku nsi kuno akugamba genda akusomere ku dduwa obulamu bukyuke oberenga abalala abeeyagala. Ennamba y'essimu yeeyo ali e Uganda n'ali e Bonaira mwenna abayamba. Kati soko oli ebigambo bino katono nnyo ku President tukomewo. Omuntu atera kumaca kukola nabatikana budde kuziba naye nasula enjala ate nga n'ebimunyiga bingi ebimumalako n'emirembe talina mirembe ayagala afuneko ku senta yogerengako naye mu bantu naye zabula kati Uganda wetuuse yakusabira nnyo abantu bali mu maziga gakulukuta nnyo Bobi Wine mukimanye yatusabye nnyo akalulu kano tukikole tukamuwe nnyo kubanga waliwo omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole kugwe mulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole kugwe mulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole kugwe mulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe. Abantu bangi banyigirizibwa naye ne basirika ate okwogera nagwo guba musango. Abangi badduse Uganda yabwe bagibuddemu nga n'obulumi babuwese ku migongo. Zekati kenjogeddeko kirabika ndi wakufeera kati nindiridde byase ku mugongo. Akalimo kali kamu mubanda tumuteke watufuga linnyise Uganda ku mutindo. Ekyo kasita kimala okuggwa n'abatalina mirembe baagala kufuna ku mirembe. Akalimo tukakole wamu tetulyejjusa tetulyejjusa kuba Uganda gye twagala eyesimbisa omutali kusosola mu mawanga n'amadini. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole kugwe mulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole kugwe omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole kugwe. Kale mbaanirizaako nnyo ku mukutu gwaffe gwa EKTV Media Uganda mwenna okusinziira gye muli ebule n'ebweya. Kakati no President abadde wali ku National Unity Platform bw'atyo ebadde speech ye naye nkugambye nti kyaguddeko mukwano gwange ampuliriza abantu bamulaze essanyu, abantu bamulaze amaanyi, abantu bamulaze obuwagizi. President kyalabye olwaleero kino abadde takirabangako era abadde ayaludde okubeera nga akiraba bw'atyo amaze okubeera nga akakasa ensi nti agenda okujja okwesimba 2026 oluvannyuma lw'okubeera nga yeebuuzizza ne bamugamba nti kituufu nnyo gwe wekka gwe mu muli gwaffe ayina okubeera nga okulembera Uganda tusobole okubeera nga tutuuka ku buwanguzi. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkunnyonnyodde waliwo omupango omunene ddala era omupango omuzito ddala guno gumaze okubeera nga gwokakasibwa era ogenda birabako ng'okubba akalulu aka 2026 ampuliriza kwatandika dda era obululu bwandibanga bwabbibwa dda era ne percentage egenda okubeera nga egabibwa buli candidate agenda okwesimbawo kyannaku nnyo bano abasajja baagitegeka dda. Naye nga kitegeeza ki nti Uganda tetulina mazima na bwenkanya mu kalulu ekyokubiri eddembe lya bannayuganda abalonda awo libali abaggiddwako. Bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu NUP mulimu ensolima empitirivu ennyo ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku ngenda kuwa akatambi kano si mu bubi gwe wenna atugoberera njagala owulire ebigambo bino gye buvuddeko. President Kyagulanyi Ssentamu yayita meeting enkambwe nga mulimu Secretary General waffe nga mulimu omwogezi w'ekibiina nga mulimu Lopu era ne Chairman Nyanzi yayitibwa mu kakiiko kano ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku nti Chairman Nyanzi yayitibwa mu meeting eno naye meeting eno teyasobola na kubeera nga agimalako. Olwaki? Kubanga akimanyi nti muganda wa munene kyannaku nnyo kubanga mwami Kyagulanyi alwanirira ensi yaffe naye nga abasinga okumulwanyisa nkiddamu be bantu abali ku lusegere lwe, be bantu abali mu nju ye, be bantu abamuyinako akakwate kubanga bo
beenoonyeza ebyabwe gye buvuddeko chairman Nyanzi yeesimbawo ku bwa Central kubaka bwa Parliament obwa Central wano mu Kampala naye ekyomukisa omubi nti teyasobola kubeera nga awangula yagwa ate nga ali ku kadi ya NUP mu kibuga Kampala ne bamusinga kitegeeza abantu tebaamwagala kakati nno ono teyakoma okwo natandika okubeera nga atigaatiga empapula ng'ayagala okubeera nga anoonya ekifo we yeesimba naye ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku amazima matuufu tukkirize si kirungi kwesiba ku bantu ne bw'oba nga owagira National Unity Platform bw'olaba nga abantu bakugaanye kkiriza wummula kati bino bye byaliwo mu meeting ebitiisa bye naggambyeko ebyennyamiza ebikwasa ennaku katugendeko bamuganda nange kalule tukoppeyo obubaka buno tubiwulire tukomewo. Tukyali mu nsonga za National Unity Platform okubanga tufuna agafayo kakati ebisoko biteeke ku bbali kalula kyuse n'omudigido tumale okubanga tugenda kati mu byomonda okulaba ekifaako mu bisenge mukwano gwange ebyenkayana mu kibiina kino wali eri munda ddala nga Mr. Badman Bobi Wine abakowodde abagambye nti mujje tumale okwogera. Njagala nkutegeeze twagenze okubanga tumaliriza ku lunaku olwokusatu akafuba akabaddewo nga chairman Nyanzi mukulu wa mwami Kyagulanyi Ssentamu ekyamazima nga gamubugumye era bwe gamala okumubuguma n'atuuka okubanga ne yeekandagga kuba akafaananyi nga mwami Kyagulanyi Ssentamu ayise bukubirire olukiiko yenno olukiiko kano kaba kafubo yayise bukubirire akafubo ke yayise mangu chairman Nyanzi nkwagala wano David Lewis Lumongu ya Please Where Are You Joel Sonyonyi come over n'abakungu ba Nuupu abalala batonotono abayita ku kitebe kya Nuupu Makerere Kavule ku lunaku lwa kusatu kawungeeza kati bw'abayita abamu ku bano babadde bamanye ekigenda mu maaso kubanga principal yabadde amaze okubanga ayogeddeko n'abakatonotono nti abaaye mumanye ekiri wano waliwo mwana bakyali bafuwa n'abamu si bategeera bulungi omuntu n'otwalina omugamba nti ebintu webiti ne webiti n'amaliriza ng'akola bibye banyiiza kakati nno munnange n'alyoka abayita kati bayita mwami Fred Nyanzi Ssentamu chief mobilizer mutu wa watu ebyaddala nga tamanyi bulungi ekikyomugagga kyabayitira ne batuuka ne batuula ne batutandika okubanga boogera ensonga wabula tutegeera bulungi amangu n'embironga meeting eno etandise mwami Kyagulanyi ayingira era bw'ayingira ebyokwerinda ne binywezebwa abanyweze ebyokwerinda si ba military si poliisi ya kuno bano ba foot soldiers era omusajja gamba nga Habibu Buwembo ebbanga ddene mabega abadde amanyiddwa nga musajja wa Forum for Democratic Change naye yagamba yalaba omusana omwaka ogwayita naawete koona n'akuba ssama n'ayingira Nuupu yaliyo kati amawulire gatulaga nti mwami Kyagulanyi bw'amala okubanga bw'atyo ayise akafubo kano k'otegedde bw'akayita n'alyoka ababriefinga baani Bassenyonyi baani Balobongoya n'abalala batonotono ababede n'abagamba nti mwana kyali wange ono omulaba ono mukulu wange Nyanzi omugagga bamuwadde olugambo abitegeeza akafubo nti Nyanzi ono gwe mulaba yatandise kati okubanga bw'ati akunga ba councillors bijja bitya bino Nuupu councillors bonna mu Kampala ku mitendera gyonna nga ayise n'abo abaagwa abeesimba ku bakansala ne bagwa n'abo already abaliyo mu bifo ebyo abakola ekitundu ekya Kampala. Munnange amawulire gagamba nti meeting eno abasajja bakulu okusinzira ku agenda babadde balina otunulira n'ebintu ebyenjawulo naye bawangalidde nnyo ku nsonga ya Nyanzi era mwami Kyagulanyi n'agamba ekyo nga mumaze okukitegeera nti ono ali mu kukunga bye tutamanyi yatandise kati okukola strategies butya mbu bwalina okuwangaala obwaludde meeya bwa Kampala mu 2026 bitandika atya nga tetumanyi waliriza mwami Kyagulanyi amawulire gatugamba emabegako omwami Kyagulanyi yali abiwulira nga Nyanzi atandise n'okubanga asinkana abagagga mu kibuga wano abagagga b'omu Kampala nga lwaki abasinkana abasaba financial support mu nsuula omukono kubanga ekifo ky'engenda mu kinene bwe mmala okufuuka omulodi w'ekibuga meeya Kampala tunaalaba ebyo n'ababiddako Bobi Wine n'abitegeera
Bobby bamuwa lipoota yonna ng'eriko ne bwino evidence eyoleka abagagga mwami Nyanzi basinkana. Ekyamalako Bobi Wine kugamba ebyewungula agenda okulaba bwino gwe bamuwa n'ebifaananyi abagagga Nyanzi basisinkana nga be basajja ba NRM kale nga bagagga ba Museveni wano mu Kampala era nga be basajja mwami Lukwago babadde asinga okubanga agugulana nabo wano mu Kampala mbu abazoganya abanako. Munnange meeting eno gy'owulira etambula essaawa 5 namba era waliwo we yatuuse mbu mwami chairman Nyanzi agangize bintamye n'asituka nga tagenda kuyoola muntu kuno bakuyita kwekandagga si kuyoola muntu n'asooka n'agifuluma bijja bitya getufuna galaga Bobi Wine agamba Nyanzi with immediate effect mu Nambiro clandestine mobilization gyokola gyetutegedde mu bakansalazi nga tetubimanyi n'ekifo kyogezaako kati okwagala okupuluta mpolampola ekyobwa Lord Mayor bikomye. Kino kyokola kituteeka mu kaseera akazibu. Munnange Bobi Wine agamba ekyo kyokola kituteeka mu kaseera akazibu. Nyanzi kigambibwa yasoose ne yeewakana bino byonna wabula oluvannyuma n'avaayo n'atuuka okubanga bw'ati atugamba nze kino kyendiko mumanye kiri anda kunga bwe tuba nga tulina okukola mobilization drives ku grassroot mwagala tukitandikedde. Nyanzi ategeeza mwami Kyagulanyi si ready kukomya kino kubanga muleba competitors baffe betuvuganya nga mwami Museveni batandika dde okubeera mu field ffe tutudde. Era amawulire galaga principal ategeeza mwami Nyanzi n'amugamba ng'abigamba ne bano baani Basennyonyi mwana oyo gayi bw'anaatooka okwekyanga n'ekyoba chief mobilizer tujja kimuggyako ne wayita ennaku ntono nnyo kati ekyo kye kimu ku byakuddeko Nyanzi waya n'agamba kansooka enfulume n'asituka n'akangabala ne basirikirira nga bamutunuulidde balabe kikyazzaako Mr. Mutuwa watu n'afuluma. Era getufuna galaga Nyanzi atuuka okubanga akakasa abantu be n'abagamba abo sigenda bafaako ne banannima kadi ku bwa Lord Mayor nina okwesimbawo nga independent nkakasa bulungi kino nja kiwangula obumanyirivu mu Kampala mbulina nze gwemulaba nze naleeta Bobi Kyagulanyi gwemulaba oyo ne mufuula omuntu mbi obufuzi wano kayitayinza ate nze kuntemerako ttaka kakati nno kankubuulire. Kigambibwa nti Nyanzi ng'akimanyidde ddala bulungi nti contact azirina agamba sisobola kubanga Kampala ona nnema sisobola Kampala ono kubanga nnema Lukwago newankubadde w'amaanyi naye nga neeyambisa structures ennayina nga sinnabava mu NRM nsobolera ddala okuba wano omuntu n'ab'ekibiina kyange ne beewuunya newankubadde mwami Nyanzi wano yasooso n'abeera nga bw'ati afuluma tekyalobedde mwami Kyagulanyi Lewis Lubongoya Ssennyonyi ne basigala mu meeting n'ekoleera. Kati meeting bw'ekoleera obudde kamala okulaba obudde katono nnyo obudde bugamba kiwano agala mukama wange wano Ronald Sebutika omuddawa kutunuuliza eriiso nga asaaga genda okuwulira nga Paulo siyina gye nnaabadda munnange obudde nkyalina kawulojira okola olugamba obudde okyalina onoofuna kye weekwasa kakati munnaye kankubuulire abali munda mu kintu kino getufuna galaga nti Bobi Wine ali ku pressure nnene waliwo abamu ku abo abali mu kibiina kya NUP naye nga bagezaako okubanga kwegamba balinganga bw'okanyuga ejjinja mu kibira olabe kyekivaayo. Kibiina kifudde kya famire kugamba ate abafamire sometimes waliwo aboonoona obwonoonyi n'abamu nga kwegamba ekintu bakisanze busanzi tebamanyi kibayita struggle banoonya kulyamu buli bwe bityo bajja kubanga batamya ekibiina ffe tutandika okubanga tukola ebyaffe kati bino byonna mwami Kyagulanyi abiwulira. Kakati nno nga bwe nkunnyonnyodde nti ebigambo munda eyo abalwana ekibiina kyaffe baviira ddala ku lusegere. Waliwo omuntu gw'otasobola kwegobako, waliwo omuntu gw'otayinza kwejjako, waliwo omuntu nga tolina ky'oyinza kumukola naye nga amazima gennyini ensi yo yamugaana
ng'ensi yamugaana naye nga yeerippa ku bantu nga bw'olaba mwami Museveni nti ensi yamukuba ensi n'emukoowa naye yasigala yeesibye ku bantu kaakati nno mu mbeera y'emu n'eno mu NUP gye bali kaakati nno ekyo sijja kigenda wala nnyo kubanga ono mukulembeze waffe mu kibiina era nga muganda wa pulezidenti saagala kwogera bingi ebisinga byonna mbiwulidde omusajja abyogedde kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omupango ogwategekebwa edda ogw'okubba akalulu njagala ompulirize bulungi era njagala olabe percentage zino abasajja ze bawandiise ezikwasa ennaku era ezeewuunyisa bw'obanga oli musajja alina obuzibu bwonna kagaba eri makako obeere mukyala Haji Abudu yagenda okusomera eddwa ennamba eyo nakugamba ngiteekaawo okululwo osobola okubeera ng'omukubiri oba oli Uganda oba oli bweru ne WhatsApp kwali onayambye bannayuganda kati mu mbeera eno ng'abasajja bateeseteese okubba akalulu kaffe nga bwe gwali 221 mwenna mwabiwulira nti mwami Kyagulanyi okukumba obululu naye abwatuuka okulangirira balangiriramu ataawangula kakati nno abasajja bamaze okubeera nga batema empenda ne balaga nti mwami Museveni avudde ne ku percentage yafuna luli eya 57 something 57 58 59 awo yafunira ku percentage kati bamwongeddeyo ku 70 okulaga nti yeeyongedde obuwagizi naye weebuuze kiki kyakoze ekyo ekyenjawulo kyataakola mu myaka gali 4 ekimwongezza obuwagizi ebigambo bino bikulu ne katuvi wa Haji Abudu mbikutereko owulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwami Sakozi 70% ya Museveni 73% ya Mwami Museveni na mwina 19 akena ina 2.4 ate besija ina 2.3 akena ina 2.4 akena yuwachi UPC ina 2.4 base Jeff Diesel ina 2.3 atika nkunyonyole ekintu kimu bwoba okola opinion polls ezo olina ebintu byotunulira ekisooka Mwami Museveni mu percentage wedde yafuna mmeka mu kulonda okuwedde yafuna mmeka 51 ndowooza ali 59 okay okakati ku 57 oko baku 59 kyagaza Mwami Museveni ennyo mu myaka gino 5 byakoze ebitutu mufenye ebisuka ne kubiri bye yakola abantu beyongera okumwagala mbu abantu bongedde omwagala ekitegeeza azimbye amalwaliro amalungi n'ateekayo n'eddagala enguudo nkole bulungi temukyawulira binnyamu abavuga ennyo aba New Vision nga nawe okubeetoola wennyini we bali zonna zaawomoggoka kakati drone zeyongedde okuwamba abantu n'abawagizi abalaga opinion yaabwe twaliwagidde bwe tuti bongedde okukwatibwa byebyo byongedde omwagaza abantu enguzi yeyongedde nga ne bannamujju bwe babakwata bamalayo wiiki emu baamongo babawolereza bo bano bagamba yabadde bannaffe obwagazi bweyongedde kati obwagazi olwo bweyongedde lwaki nkugamba ensonga eyo Mwami Faruku olw'okubanga Doni Wanyama si akulira Vision kati yali takola mu state house omanyi osobola okukola naga ntwakoze okunoonyereza ku bantu 5 naye bakoze ku bakozi baabwe kuba basinga obungi ba movement kati anti opinion polls baga ntwakoze okunoonyereza ku bantu 15,000 era kino kye twasanzemu bayinza okunoonyereza bakoledde mu kampuni yaabwe ya Vision Group okay olw'okuba nti Vision Group abasingayo babaapoitinga baapoitinzi kati gwe badde osuubira Doni Wanyama kulaga ki mukama we mu kunoonyerezaako gye yamuteeka okukola ng'ate yamwapoitinga baapoitinze kyogamba omulimu yagufuna lwa bukugu tomanya just appointment genda okulaawo Doni wano museti awo sokoze bulungi genda okulaawo kati alina kumulaga bino kuba n'agamba okay
ndi w'amaanyi kubanga kyayagala okumulaga ye kyayagala okusiga asobole okunywerera ku mulimu olowooza senga yakubye nti 50 oba 49% senga akyagwina kwe kumuleega olukoba amuleegamu olukoba naye tusooka nitutunuulira ku bintu ebikoleddwa ebintu ebyo kweri byeyongeza mwami Museveni buwagizi bwe bati bimwongeza tumanya New Vision egenze mu kusaaga nnyo obukosi ngenda kubuulira ekitongole kya New Vision nze wenkirabidde ku bantu abakikulidde abo ku Paike ku Kabushenga omuntu akyasinze okuza ekitongole kya Vision Group ku ttaka bamuyita Doni Wanyama omanyi nti kati wano mwogedde olwokwanze ni mugunjufu mutegedde naye njagala ove wano obuuze wali omwana kubali abatudde awo wansi ng'okutte milioni 2 obabuuzanya akulya Vision Group leka naawe ngogenda ng'okutte milioni 2 ng'otandire ku kamera otandikireko oyo omukyala mpaka wali basembera osigala ozikutte kubanga gw'omumanyiwa ava ku street wano ogenda oyite ku street ng'okutte milioni yo obuuze kamera nkwadde no katuwama gwe nkwadde ka quiz genda okakole obuuze akulya Vision Group yani ku street ojja gitambula ogimaleko nga tewali erinnya lye research waabwe ayina waali lwaki bamukola bwe batyo kigendererwa naye ng'okumumanya olina okuba nga ate ebintu obimanyi nnyo bw'aba yafuna 59 kati babala bati bone bagamba buli mwaka wabawa buli kutuuka okulonda wabawa abalonzi abeeyongeddeko kati bo we balaga abo basira naye ate bwe bamanya nti kweyongeddeko abalonzi be bati bo era ne babasayirawo negwe bagenda okuwa tikati sizira ku percentage eyeyongeddeko kakati ene bano ensaavu tugenda gyongera mu 7 bwawe waliwo abayafuna kinane kitegeeza percentage kati abantu abalonzi abeeyongedde tulinako be bano tubongera kuno tufuna kino era bo abo basingira okubbira akati akalulu n'okutawaanya ensi wano olwedde bakutaddemu koodi ate bakiteeramu nawali mu kubala bantu bakukangamu kati era bw'oligenda abali baba baliga nti waliwo abalonzi abeeyongeramu okitegedde bali mu kuteekateeka kintu buli mwaka tulina abalonzi abakola ki abeeyongera kale nno embeera bwetyo bwefaanana ebigambo bwe bityo bwebifaanana mukwano gwange atugoberera ebigambo bwe bityo bwe biri ng'abasajja baleka beesomye kyova olaba nga tukugamba nti protest vote genda okalonde beerawo okakuume ate osobole okukabala bwe bakabba osobole okubeera nga weekalakaasa kubanga bano abasajja kye bapanga kinene abasajja olukole bapanga lunene ate nga tebali bokka bano baasalawo okuteekawo obuguluupu obulala oba obukundi obulala oba obubiinabiina obutalina mulamwa kati nga buno bu PFF buno bu DF obwa Muhammad Nsereko basobole okubeera nga baawulayawula mu bannayuganda ne mu bululu bw'Abaganda oba ne Uganda yonna okutwaliza wamu nga beerimbise mu mbeera eya demokulasiya kati bino byonna bwe twamala okubeera nga tubibuuka mpuuga mulaba gyatambulira bano bonna mubalaba tebatambulanga nako bonna bafere abawedde emirimu era nga bali bubeezi mu kulya ssente ez'omuwoomusolo okusobola okulemesa enkyukakyuka okusobola okulemesa purogulaamu eya mwami Kyagulanyi gy'akulembedde okukola ez'omuli kwaffe okukyusa Uganda yaffe tufune Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nyongedde okusomola ebyama byenjagala oli mukwano gwange ampuliriza ng'abasajja bano bennyini abamanyiddwa nga Mathias Mpuuga bano bakina Semanyi Elias Lukwago bonna tekuli n'omu asobola kubeera nga akkiriza beegatte babere emabega wa mwami Kyagulanyi kyova olaba nga buli lunaku olukya obubiina bumeruka mwami Museveni abayita Ssekinnoomu omu ku omu era n'obubiina bwabwe buno okubuggulawo bwanguwa nnyo tebulwawo nga bw'olaba nti NUP bukyebeerawo na guno gwaka abasajja bagezezzaako kubeera nga bakola edits oba okola amendment mu constitution yaffe ey'ekibiina kyaffe abasajja baagiremesa na guno gwaka tugenda kutuuka mu kubeera nga tugenda mu kalulu ak'okwesimba 2026 nga constitution tebeera nga approved abasajja bano aba electoral commission naye nga tewali kiganye ekisinza okubeera nga kigaana nti abatandika ekibiina ate baddayo eri ne babawa ensimbi bagende mu kkooti bawawaabire bano be baaguza ekibiina
oba bakwasa ekibiina nti bakibakwasa mu bukyamu. Kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso akalulu 2026 twagamba nti protestive vote eyo muganda wange Kakeeto gye tutunuulidde oba tutya tugezeeko nnyo okubeera nga tuliwo omubiri mu mbeera yonna kubanga olwaliro bwe kigaana Mwami Kyagulanyi bwe mulaba nga akubye Uganda amabega naddala mu by'obufuzi oba mu by'obukulembeze n'agamba nti no yeesimbyewo ku luno ne yeesimbawo ne ku lujja abasajja ne basigala nga babba akalulu nga ffe tutunula butunuzi tukanula bukanuzi maaso kitegeeza Uganda emaze okubeera ng'etwalibwa tewali muntu n'omu mulala essaawa zino gwe tulabako oba gwe tutaddeko maaso gwe tulaba ayinza okukola ebyo ebyenjawulo nga Mwami Kyagulanyi. So tubasaba buli munnayuganda wenna gy'oli wenyigiremu oba oli mulemu oba oli kiki ogenda olonde Mwami Kyagulanyi tukyuse ensi yaffe. Ebigambo bino bikulu eby'abasajja bano b'ensolima sooka obiwulire mukwano gwange ampuliriza ojja kakasa nti abantu bababuuka dda bye bakola byonna bibuuke buli kimu kya bufere ojja kakasa nti ensi weeraga abasajja tebali kuweereza bannayuganda wabula beefaako bokka. Uganda nyongera okujjukiza akabinja kano kababbi nkiddamu akabinja kano kabafere buno bubinja buno bubiri bwabafere bubadde bukolera Museveni under faked democratic system wa fisad democracy. Munnayuganda kyolina okumanya mweno revolution era kyenjagala muteeke ku mitwe gyammwe. Revolution eno erimu ebintu ebi bisatu ne Museveni bwate we yabikozesa. Ekintu ekisooka revolution eno eri historical. Number 2 revolution eno eri generational. Ekintu ekyokusatu revolution eno eri tactical. Oshitegera eri tactical. Wabula abantu bana bali bavuganya Museveni bo babivaako nga batambulira ku pesi ya Museveni nga batusiriwaza busiriwaza we batulinyako Museveni watukalakata we basiriwaza. Kakati essaawa eno mwe aba opposition ba Uganda ani yabagambye nti no twagala harmonization mutandike nako ka NBS kamwe mutusiriwaliyako nempuga namulide nga abyogera nti political parties zino okwegata tetuna basalako ku harmonization. Okitegera ekintu ekyo Munnayuganda sooka olabe kano zije tweyongereyo bano baagala kutumanyira ne mwenna bagamba buli munajjayo omutwe ngenda kujja kubanga muli bafere. For joining us this evening. First things first, why is NUP opting for negotiations as opposed to letting democracy take course? I think I should begin by clarifying that NUP is not involved in any negotiations with anybody, but what we... Thank you very much, Kanso Katana. Respect. Naye mwe kambuze opposition ye Uganda. Lwaki mutuwesibako mutuwagazaaki? Lwaki mutuwesibako? Museveni nakugamba. Eze mundu ezikwewagisa. You don't know who you're messing with. Tochimanyi. Yadao na abalaga nakugamba tugenda kukuteekako foreign police ojja kutya jajja. Eno yanyiga chaliwo Daniel Arap Moye. Akagala bazungu kubataasa balwanire. You don't know who you're dealing with. Eno foreign police enyiga. Yanyiga Mugabe n'akasuka entebe n'agikasukira mu nangagwa ng'awulira kimwokya zinyiga musitegere ekintu kino kati zimunyize batandise no tuwayiriza harmonization. Munnayuganda nakugamba senga tunakwata ku pesa lya history mugenda kutya kibayita revolution kitya. Museveni twamuteekako revolution ebintu bisatu abalala bye batakola babesije bali basiriwaza. Kakati batandise tuwayiriza mutwagala harmonization nabo bakulu tetwagala harmonization. Then nga sina kugenda mu history weno revolution. Kubanga nkugambye revolution yeno eyita mu history eri historical, eri generational, eri tactical. Kati ngenda kubulya historical bit of this revolution. Babesije awo kye batakola atenga Museveni yakikola. Yensonga lwaki Museveni tumutaddeko amapesa kati awuli yagala tuteese. Museveni njagala wejjemu ego jejjemu ogambe Kyagulanyi nyize tuteese kuba we tulaga buli obudde we bweyongera okusembera Museveni ebiseera bikugwako kino nkikubuulira vaayo osabe dialogue tugenda kugikuwa naye ng'eri mu open va mu bino byotandise okusindika kati muntu kasuka amapesa bakulu kyetwagala tukimanyi. Munnayuganda leka nkubuulire ekintu kimu kyolina okumanya. Mu mwaka gwa 1900 nkaga mwebiri Uganda eyo yayingira police ekyasinze obukambwe ng'olunaku olwaleero yekubya Iran bamugamba either signing a deal oba tugenda kukuwa. Yakaseeko ku bikompola naye nga teyakozeseza magnitude y'amaanyi nnyo era yasose na communicating anti ndeta mu bicontrolling ne babicontrollinga era Donald Trump yagambye wano tugenda kusigninga deal ceasefire tujikkiriza. Iran yakkiriza. Kakati
waliwo Kizempa gwe baddako. Kizempa yayingira BRICS egenda kumukubya. Okuva mu mwaka gwa 1962 Uganda eyo erya sente z'Amerika. Mwaka gwa 1987 Museveni yatandika okulya sente z'Amerika. Mwaka gwa 1988 Museveni yagenda mu Amerika ne bamuyambako okulwana ajje ku ntebe. Okitegera wabula we yajjaawo yafunayo bakyalibe nga kuliko Kiza Besigye nga kuliko Guligole Mugisha Muntu nga kuliko Elias Lukwago ndafunayo ba Winnie Kizaawo batandika okusiriwaza banna Uganda nga Museveni akufugira mu kintu kibata fisadi. Besigye teyagenda kukwata ku zino policies teyazikwatako naye nga akimanyi nti n'akalulu nyini aka Uganda ka mwaka gwa 1958 kali ka Bungereza nga Besigye akimanyi ne bakyalibe balukwago naye olwokubanga baali batusiriwaza nga beewana ebyapa mu bifo ebyo nga tebafaayo bana Uganda batunyigirize kakati zino kicks of dying horses zemulaba ze bali mukola twakwate pesa nabagamba line pesa just watch the space era nabasaba nembaga mati gwatanategera lino pesa soko olireke kasitali natandika okureactinga ojja kutya jajja oyo Museveni oyo nabagamba is just a cockroach ku kitumuleetera kati mumulaba tandise notuwayiriza harmonization ogenda kugwa neddalu oshegera ogenda kugwa neddalu kati Muganda we Kagame yatandise n'okwebika nabagamba mmwe batuusi mmwe temusobola kutusinga magezi mubadde mwefuula bakitale kongaawo Kisekedi yakutte pesa noza kirabika kyagulanyi yakubira Kisekedi essimu namugamba kwata ku pesa lye yali 1962 ligenda kwaka Kisekedi yanyize pesa ne lyakalwedi kati Kagame ali mu kwebika mbunafudde simanyi ndi ku kitanda Germany Museveni tujja nawe ogenda kakasako naye nga 27 Kagame yonna gyoli kagobako olina okujja signing agreement Muhozi Kayine Lugaba yamaze okusayininga ye natayo n'omuntu kaleerwe okitegera ekintu ekyo ne muwayiriza mu ADF weri Kagame ojja kusayininga endagaano eno osaaga okitegera kakati muna Uganda American Foreign Policy at play BRICS yagenda mu BRICS kakati tuyinayo historical endala 1894 Museveni okujika omuntu atakinga yaleesa akabinja kanamu wekalyawo Bungereza ekalaba bweti King Charles amugamba sebo nkaddiye nnyo okwate territory ya Bungereza ogiteeke mu Russia efuke Soviet state kale kanzije nja baga nyago jja kumpulira Besigye mwali tuyina nyondo tuyina nyondo besa kona nasakula nonsense agagayimba nganige mugwe munyumiza baberanga okukyamukiriza abantu kamba nyumizeyo ka story bakubisa kitange ngoma muwadanga atula kuli sebo nakubbe ngoma munaya wagira Besigye naye kati tata wondaba olowooza ondabanga kitata ngondaba nolaba ku mutabani wo Shama ng'akutta akasajja akabalema nga tukakutte wetuti nga nzaazivuga ogamba otya respect my dad visit ezaaliwo naye wampa obulamu at least nja kukola ekyamagezi ku nsi yange era ligaseyo eribeerawo nga nze eyise munze respect okitegera ekintu ekyo taata wange yakubanga engoma ku kabeesi jako ng'akuba engoma ng'afiirawo ng'abula nakutukako ngalo kumba ali ku mufere Besigye ow'ebbaluwa okitegera ekintu ekyo ng'ali ku mufere Besigye ow'ebbaluwa kakati his excellence Kyagulanyi n'asooka n'akwata eya 1894 n'alyoka akanyiga ne tugenda ambasada wa Bungereza n'atuyita wamala okutuyita ne tuzirinya paka Bungereza ene yaviirako okutta Kabaka Mwanga nkujjukiza Museveni ye yattisa Kabalego wa Bunyoro nkujjukiza ye yattisa Daudi Chwa ye yattisa ne Ssekabaka Luwangula Muteesa owokubiri Luwangula Muteesa owokubiri agenda okufa politics wa mulimu yensonga lwaki wayita mbakayiira n'ogenda e Bungereza n'ogenda ne mu Amerika wamala n'otuleetera Besigye bano Besigye abaddenga ye Bungereza eri mwala Kasangati nga mwali okitegera ekintu ekyo ng'atuula mwala we Kasangati n'abalaga nti Bungereza eweddeyo wakwata omusango ogenda mu ICC batula ne Winnie Kiza ne Elias Lukwago senior lawyer ne bakwata ne Birigwa bakwata omusango bagulopa kifuula nenge bagenda balopa crimes bagenda kulopawo crimes before cha crimes against humanity erwalwe yatta abantu ne bamu elevate nga sebo ne bamongera amayinja okumalamu abantu bekasese suubi ababi ne tuyingirawo we twayingirawo 18 ne 19 Museveni alowooza nti agenda kukola ebyekisiru bye yakola luli laba Katonda wa muvaamu naddamu n'abikola ne tukwata omusango omutuufu gwe bayita crimes against humanity ne tugutwala mu ICC owa ICC prosecutor agenda ogusoma munga gwe mulese gwego
kakati Museveni kasoke nkuwe summon Museveni alina summon za ICC nkiddamu tezinabeera publicly announced naye Museveni alina summon za ICC era senga ddamu nakola ebyekisiru bye uluno bagenda mu bakubira jeka agenda kutya njagala muna Uganda otekewa amasa abiri mulaba Museveni agenda kuddamu akola ebyakola 18 19 oba yakola ekasese then mu mayenti foreign police bujoze emba somesa sizimanyi okitegera oyo fala alina summon za ICC entuufu yensonga lwaki afosinze Erweru into forced retirement Erweru tanatuka ku myaka giwumula naye bamufosinze yata abantu bekasese ne ku muleme gwa besije bamulinyisa bulinyisa ne bamwana obwa minister kakati bijano bitunyumiza PFF alo biteka wesimu nonsense ani bamugenda okwasamira bakulu mwewumuzeeko tetwagala harmonization namwe you are either with us or not with us PFF mujisanyeewo muje mu people power then wetuba makadi kati bwaganya n'okunominatinga abantu bulinda mbuno butukoleko olutalo mube tumakadi bubasike batwale mu bibiina byabwe mutukoleko olutalo naffe tubalinze